Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 17 Ssabbiiti ewedde poliisi yakuba omukka ogubalagala mu bannaddiini n'abakulembeze b'ennono abaali bakuŋŋaanidde ku mukolo gw'ennono ku butaka bw'ekika ky'e Mbogo emagulu mu Ssingo, ekintu kye bagamba nti kityoboola Obuganda. Wadde nga bano babadde banekaanekanye mu Mitega Nsowera ne Gomesi beesomye okugenda e Mengo okukwanga Katikkiro ekiwandiiko kyabwe tekibabeeredde kyangu. Bano basanze akaseera akazibu okuyingira wankaaki wa Bulange we basoose okugaanibwa okuyingira. Abakuumi babategeezezza ng'abantu 5 bokka we badde balina okuyingira, wabula kino ne kibajja mu mbeera. Bano basazeewo okutuula wansi nga we bayimba ekitiibwa kya Buganda era beegattiddwako bannaabwe okubadde omubaka wa Kampala omukyala Nabila Nagayisa Empala, mmeeya w'e Kawempe Emmanuel Sserunjogi, Seegirinya Muhammad n'abalala abayimbuddwa poliisi oluvannyuma lw'okukwatibwa era nga ye bawerekedde. Kyagwa ku Lwenzululu Kingdom olw'okuba nti twavaayo nnyo kati banansogera nga balumbazi Kingdoms batandise ogenda kulaba nga bakubaseka muzaata emiggo, ogenda kulaba nga balumba buli mulyoyi wa myoyo, bamukuba emiggo bamukuba ettiya gas. Batuvumiridde ebikolwa bino byonna nga ffe tulowooza tulina ensonga twagala okubuuza ekibuuzo ekitiibwa Katikkiro. Bwe tumala okugumiikiriza ne tubakakkamu ne tuvumirira ebyo byonna ne bigaana kiki twandizizzaako. Wabula kyaddaaki bano bakkiriziddwa okusisinkana Katikkiro era nga wano yaliko ssente wa Nkoba Mbogo mu Buganda Kimukiza Sawula amusomedde obubaka obuli mu kiwandiiko kino. Bakkirize guddemu mu butongole gutambule kubanga ffe tulowooza singa ba DPC bano badde Baganda bandibadde bategeera ekitiibwa ky'omutaka, bandibadde bategeera ekitiibwa ky'ennono. Newankubadde twawulidde okwetonda okw'omwogezi n'oweri mu bendobendo n'omwogezi w'amagye neffe twagala akulembera yennyini, abakulembera ebiwayi bino byennyini bye baba beetonda. Katikkiro mu kwogerako n'abavubuka bano yeeyamye okutuusa ekiwandiiko kino eri Omutanda era n'abasiima obutatatiirira nsonga za Buganda kw'ossa n'ezibanyigiririza awamu. Ekintu ekisinga okuba ekikulu mu Buganda eya leero kubeera bumu, okulemesa abantu okweyagalira ku butaka kibanga ekitujjako n'amannya gaffe. N'olwekyo tuteekwa okussa ekitiibwa mu buwangwa n'ennono, tuteekwa okussa ekitiibwa mu ddembe ly'abantu era n'ekiwandiiko nkisiimye gye mukisindise ngenda kukituusaayo. Babavubuka olukwasiza Katikkiro ekiwandiiko kino babugaanye essanyu era ne bategeeza ng'emitima gyabwe giteredde oluvannyuma lw'okukwasa ensonga zaabwe eri abakulu. Twakireese twali tumanyi bajja tugaana naye Katikkiro okuvaayo n'alwanirira naye yennyini atunudde ng'alaba ddala ensonga 5 ssemasonga 5 ze tulwanirira ntuufu. Mpulira essanyu ng'ekitiibwa kyange kiddizzwawo ng'Obuganda era tulekeraawo tujooga. Seera kati mpulira nti nno nina ku mirembe alisiti kiri submitted gye kiteekeddwa okgenda. Mu ngeri y'emu ababaka mu Paalamenti bavumiridde ekyabakuumaddembe kuba omukka ogubalagala wakati mu kusaba kw'ab'ekika ky'e Mbogo Ssabbiiti ewedde. Whereby it has raised a lot of alarm from the Buganda Kingdom and also from the Interreligious Council condemning the act whereby it was unnecessary, and some are 70s, 60s, of which they had observed them, they had social distance, they had put on the masks and everything. Kino kiwaliriza omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga Rebecca Litwala Kadaga okuyita minisita w'ebyokwerinda mu ggwanga okulabikako mu Paalamenti okubanka ensonga z'atangaaza. Explain to the House and the country the incident at Muguru where the famous Mbogo clan were holding their meeting and they were set upon by the state agencies. If you could report to us when we resume in November. Ivan Juko, Nina Mamonde Deborah, wano mu Kampala.